Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza, tegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force kaweddemu. Bwe njogerera kaweddemu. Bukyanga lubeera nga lwa mmindi, kaweddemu ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ku luno yeekyabidde akalimu amaggwa. Bagamba ssebiggula bifulukwa lumu oliggula ekirimu omuntu. Bw'obanga wamanyiira okuba ng'ogenda oggulaggula ebifulukwa nga toyina ky'osangamu, ebifulukwa ebyo biteebereza okuba bye biyumba ebyaba byesuulidde ekiseera tugeze nga biri eyo nga mu nsiko naye ng'okiggula n'otasangamu muntu, osangamu kintu kya ntiisa. Naye omusajja eyakola olugero ng'awuuninga agamba gy'onookoma okuba ng'oggula ebifulukwa ebyo lumu oliggula ekirimu omuntu. Kati omuntu yenna gw'osanga mu kifulukwa toyinza mmusuubira kubeera mu mbeera nnungi za buntu. Of course wabeerawo action. Kati lwe lugero olwo. Kaakati Gen. Muhoozi Kainerugaba ku luno ayinza okuba nga yeekyabidde akalimu omuntu, yeekyabidde akabasa. Lwaki njogera bwentyo ggwe mukwano gwange? Kaki ke yeekyabidde, ye ki kye yakoze? Binange nakuba mbikunnyonnyola. Oli ku Yugi Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, weebale nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates. Gw'ayagala otweyungako, kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako. Naye nkubiriza obuteerabirako na mukadde kubanga y'ensonga egenda okuba nga ekuleeta ofune notification oyingirewo mangu osobole okutegeera information ebeezeeko gwe mukwano gwange ali eyo. Yes, nze naawe tukimanyi bulungi nnyo lwaki twogera bino. Lwaki yeekyabidde atya Gen. Muhoozi Kainerugaba akalimu obuwuka? Tujjukira bulungi nnyo olunaku lwadde Lwakutaano, Parliamentary Committee meeting eya defensive meeting we yatudde nga yakoowodde Gen. Muhoozi Kainerugaba okuba ng'alabikirako mu komiti eyo meeting, abeereko n'ebibuuzo byaddamu ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Naye kyewuunyisa Gen. Muhoozi Kainerugaba teyalabiseeko. Kati mu butalabika mu bugaana okulabikako kamukyabira kati akalimu obuwuka. Chairman wa committee meeting we yabuuzizza omwami akulira wa Ministry of Defence Abof ng'abuuza CDF ali ludda wa? Ne wabaawo awo okwegaayagaaya nga bwe yagenze mu operation, naye yasindise deputy we yaba amukiikirira. Chairman n'agamba deputy tasobola kuddamu bibuuzo bye tugenda mmubuuza, twetaaga wano Chief of Defence Force yennyini y'abaddamu ebibuuzo, era ne bateeka Minister of Defence ku nninga asobole okuba ng'aleeta mangu mbulaga Gen. Muhoozi Kainerugaba amuleete mu meeting. Gen. Muhoozi olwamugudde mu matu yagambiddewo nti sobola kulabikako mu maaso g'abatumbaavu bakazanyiikirizi ng'abo. Okuggyako kye nnyinza obbakolera nze nga nze Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba, okuggyako genda obbakwata obukwasi mbasibe. Bye byabadde ebigambo bya Chief of Defence Force Gen. Muhoozi Kainerugaba. Byabadde ng'ebigambo eby'okusaaga ku ndabika ye, n'ebigambo bikola meaning ku bantu ab'ebitiibwa badde batuuzizza committee meeting, committee board yonna eyabadde etudde. Kaakati abakulembeze mu biti eby'enjawulo bavuddeyo commentinga ku nsonga eno. Tulaba omu ku bo amanyikiddwa public figure Wafula Ogutu avuddeyo n'avumirira ekikola Gen. Muhoozi Kainerugaba kye yakoze n'ebigambo bye yasaayanguzza ng'agezezzaako okuba ng'asamonalingibwa ng'akoowoolebwa mu meeting. Agambye nti nno tewaliiwo public officer atakolebwako mbalirira, oyo Wafula Ogutu. Kino akyogedde lwa nsonga lwa Muhoozi okwewala okuskippinga defensive meeting gye yagaanye okwatendingamu eya committee defensive meeting. Ono Wafula Ogutu amanyikiddwa nga human rights activist
amanyikiddwa nnyo mu kubanga ali uncontrolled mu bigambo by'aba ayogedde. Avuddeyo ku nsonga ya General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okugaana okulemerera okwatendinga okukiika Parliamentary Defence Committee meeting ku Friday ewedde. Ogutu nga mumanyi ali outspoken n'endaba gy'alabamu ebintu byo mu public accountabilities. Bino nno yabitutte ku social media ye ku akaunti ye okusobola okuteekayo eddoboozi lye ng'alaga ali concerned nnyo ku kubulawo kwa public officer ku meeting ng'eno ey'amakulu eya gavumenti. Agamba kyamukutteko nnyo. Mu bigambo bye ebitonotono ku mukutu gwe ogwa X gwe twandiyise ogwa Twitter, Wafula Ogutu avuddeyo n'akkaatiriza ensonga eno ng'agamba mwenna mukimanye nti naawe kennyini General Muhoozi Kainerugaba njagala mukimanye nti public officers, buli public officers muno nga mwe tugasse military leaders, abakulembeze ab'amagye nga naawe General Muhoozi Kainerugaba tukugattiddemu. Mukimanyi bulungi muyina okunnyonnyola abantu, muteekeddwa kyatteeka muyina okunnyonnyola abantu ku ngeri muyina okunnyonnyola abantu abo ababafandinga mu bifo byammwe ebyo bye mutuulamu. Ebifo ebyo bye bafandinga nga bakozesa omusolo gwabwe, ezo woofiisi ez'amaanyi ze mutuulamu, mukimanye nti nno be bazifandinga era muyina okunnyonnyola kwobe w'amagye kwobe waaki. Era yagenze mu maaso ng'agamba teri public officer atalinaako mbalirirwa oba atakolwako mbalirirwa. Kino General Muhoozi Kainerugaba CDF osaanidde okimanye nti teri public office atalinaako mbalirirwa ku taxpayers. Teri government office atalinaako mbalirirwa naddala ku abo abasasula omusolo. Abo abasasula omusolo ne bakumaintaininga okutuula mu woofiisi eyo, kubanga ssente ze basasula ze zikumaintainingira okutuula mu kifo ekyo ky'otuulamu. General Muhoozi Kainerugaba osaanidde okimanye, oyo abadde Ogutu Wafula. N'ebigambo bye eby'amaanyi ebizito, era yavuddeyo ne pointi ng'alaga consequences ne actions n'ebigambo ebiva mu public servants. N'agamba era teri actions ebiva mu public servant ebitalina consequences. So buli kigambo public servant kyafulumamu tewabaawo kyakusaaga, buli kimu kibeera ne consequences, kibeerako akabi. Buli kigambo ekimufulumamu kibeerako akabi, eiza nga kalungi oba nga kabi. Kubeerako ekintu kyonna ekifollowinga consequences, kubeerako obukwakkulizo, oba obukwakkulizo obwo eiza nga bubi oba nga bulungi. Era activist ono agenze mu maaso n'okukomentinga ng'areflectinga ng'atangaaza obuyinza eri abo abali mu buyinza, obanga ba military obanga bannabyabufuzi balina okuba nga bansalinga ku ebyo baba basazeewo okukola ku decision zaabwe ne ku nneeyisa yaabwe. Ku decision ne ku behaviors baba balina okwansalinga, naddala ukituuka ku national matters ng'eya security baba balina okwansalinga. Agamba Muhoozi okubula mu defensive committee meeting kyalayizinze amaaso ne kibaako bannayuganda be kikuba ewala, kubanga okubeerawo kwe kwabadde kusuubirwa eri okudressinga press security
ku nsonga zonna eza security ezikwatagana mu ggwanga kubanga yazivunaanyizibwako. Era Ogutu ye akkiriza nti abakulembeze balina okuba nga beetwala ng'ekyokulabirako okuba nga operatinga ne gavumenti ne institutes eza gavumenti naddala ku nsonga eziri international naddala ku national security kubanga balina okufaayo okubeera kw'abantu, okubeera kw'abatuuze, balina okuba nga bamakinga sure nti nno okubeerawo kw'abantu abatuuze mu ggwanga bali seefu nga baadressinga ensonga eza security. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza agamba abantu bwe mulina okukuuma basasula omusolo, basasula emisaala gyammwe nga bayita mu musolo, era mulina obbabuweereza obulungi. Ogutu bw'atyo bw'agambye. N'agamba mwe ba public officers mulina okulaga responsibility, obuvunaanyizibwa bwammwe, era mubeerenga beetegefu okuddangamu ebibuuzo ebiva mu institutions ezaateekebwawo gavumenti, okubalambika n'okubawa enkola engeri gye mukolamu emirimu gyammwe. So si kwefuula wa kitalo nga ggwe bw'olowooza nti buli kimu ogenda kitwaliranga mu ngalo. Wafula Ogutu yabadde mukambwe nnyo ng'alaga obutali bumativu n'engeri eggwanga gye likwatiddwamu mu nsonga za security, naddala abakulu abali mu gavumenti abalowooza nti nno bo bannakyemalira, amateeka bagenda gatwaliranga mu ngalo basobole okuba nga basuula eggwanga mu ngeri gye baagala. Kino nno eno incident yataddewo spark ne debit eri abafuzi aba military naddala abakulembeze abali mu byobufuzi, naddala n'okubuuzabuuza omugaso gwabwe eri abantu n'engeri gye babasaavingamu. Wafula Ogutu agamba Muhoozi okulemererwa okwapiyaringa eri mu maaso ga committee meeting kiyitutte okwewuunya era kyasindise message ey'okwewuunya eri commitments ez'abakulembeze abamu ku lw'emirimu gyabwe, era n'agenda ng'abuuza nti ebintu nga bino singa binaagenda mu maaso ne biba nga bibaawo mu ggwanga, eggwanga lyaffe liba literebuse, kitegeeza tuba tetukyayina constitution n'amateeka gafuga constitution zaffe n'abakulembeze, kubanga nobody is above the law. Ekyo mulina okitegeera. Nkiwa ebigambo ng'ebyo biwulidde era nga obadde muwuliriza mulungi nnyo, era nga nsigala nkwebaza okusinziira gwe ku nsonga nga wooziraba. Gulowooza lwaki ministries ezisinga ezikwatisa empisa wano ba government officers tezinnavaayo kukangavula General Muhoozi Kainerugaba ku ky'okuvaayo okutiisatiisa committee members nga wagenda obbakwata abasibe, ate nga waliwo obukiiko ministries ezivunaanyizibwa ku ekyo okusobola okulaba nga tebattattana linnya na frame ya parliament. Bwa parliament lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga, buli ekitulwamu n'ekiteesebwamu kiba kya nsonga. Ate naddala kino zabadde zikwata ku security matters, eggwanga liba ku bunkenke. Gulowooza lwaki tannavaayo? Tebannavaayo kubanga bakwatibwa. Tulowooze ki? Biki bye bateeka mu birowoozo bya bannayuganda? Olowooza omunnayuganda tagenda tandika twalira amateeka mu ngalo? Kubanga abakulembeze baba nga bo bamenya amateeka ate ne balaga nti nno obuyinza tebubakwata, amateeka tegabakwata, kati amateeka mwagakolera basivilianizi bokka bokka be bali mu ggwanga, mwe muli above the law tegabakwatako. Waliwo ebintu bye tulina okwebuuza obutattattana kitiibwa kya ggwanga lyaffe, kubanga mawanga gatunuulidde kino gagenda kulaba nga eggwanga erya Uganda terikyayina mateeka, eggwanga nga terina mateeka gavaninga nagakugira abakulembeze baayo ne ba investors baba batya okuyingiramu, eggwanga eryo lisigala liri mabega olw'ebikolwa
ebyettabbu ebiyinza obbabeerako kubanga oli asobola okukola ekintu nga tafudde kubanga talina tteeka na buyinza bugenda mmukwata. Tewali mateeka gagenda mmukwata, yeetwala nga is above the law. Mubadde bawuliriza balungi nnyo, kwanirizaako mu comment section, gwalagala otweyungako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Ennamba ya WhatsApp kweri, ennamba eri mu kigambo ekimyufu ya WhatsApp gw'ayagala okulanga naffe, ayagala okukola advertisement eri bizinensi yo, tubeere nga tugiranga ku mukutu gwaffe guno. Ennamba eyo gy'oba owatsapingako, gy'oba oyitako, ojja kuba nga osobola otucommunicatingira gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo era nga mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Baganda bange bali mu diaspora mbaanirizaako nnyo, mwebale nnyo. Abali ku muliraano e Kenya nammwe mbaanirizaako nnyo. Bategeeza nti nno temuva ku UG Update TV, tugenda kuba nga tukomawo. Mweraba.